weewaawo abenzikiriza endala salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abenzikiriza endala mukama yeebazibwe. Kojja mpaata gemmanya genkozesa ku saidi eno ate channel gy'oliko bagiyita Fezo Promotions. Tusanyusa okubalabako. Nabagamba ngenda kutambula banoonyeza abazannyi ba firimu, abaziwandiika, abazitendeka, abazizannya n'abantu ab'ebitone eby'enjawulo. So gwe ali eyo ng'oyagala tukukyazeeko namba ku eri ku screen okwo, naawe ayagala okulanga naffe still era tukwaniriza namba yennyini eyo gy'okozesa. Tugenda kutambula eggwanga lino ate n'ennyonyi tugenda zirinya. Leero mu maaso gange wano nina omukyala Kabuladda, mukwano gwange naye obwedde akaaba ng'obuze naakulaba ensanyuka ky'obadde ombuulizanga kiri kitya. So Mami Sylvia nsanyusa okukulabako. Obulamu bulungi? Kyensooka okwebazaako kiri eki? Weebale kuuma mutindo. Era omukulu waaba waali muneebalize, simanyi oba mmanyi mugambe nti mbuga ya Faizo kuba lyomanyi naye nga wano okozesako gyampaata yaŋŋambye nkwebaze. So buuza ku batulaba obeeyanjulire then tutandike. Bananga abatulaba erinnya Namaganda Sylvia, nga ndi musawo era nga ndi muzadde ate nga ndi muzanyi w'ekina Uganda. Okay. Ayise mu bwangu ng'ate gw'ogw'ekyayi. Leero tuli ne mukwano gwange muzannyi munnange n'ebirala. Leero nkyaddeko gy'ali tubadde tubulanganye agenda tunyumizaako ku lugendo lwe ku saidi eya movie then wanaabeerako n'ebirala. Ekyobusawo kyo nakitegeeredde nakyajja tutuwaako kuba musobola okubeera eyo ng'osanga ebibaluma ate ng'omusawo mubaleetedde olunaku olwaleero. Omulabi waffe ayagala okumanya ogambye mu saidi eno eya art eya industry ozannya buzannyi tolina kirala kyokola? Saidi ya art ndi muzannyi naye nga na producinga bine ku firimu. Mekemu nasookera ku seri bagita zinadde okunywa nagiproducinga ne director Kabanana. Okay. Batuli babiri. Endala bagiyita Ensasagge, The Last Prayer. Eyo yange nagiproducinga nzekka. Era saawa zino eri ku Stream East. Kati eri seri naye wagiteekayo ku Stream East oba kubanga Stream East tenaba kutwala series ekyatwala future movies naye nga we naaba etuusa ogenda gibawo. Erina obutundu bumeka? Erina obutundu 30. Oli mu ssente. Nawe manyi akatale ka Uganda. Twagala kumanya Mami Sylvia, industry ogitandika mwaka ki era ani eyakuinspiringa? Omanyi ebintu bino babivumiramu ogeze mu bintu by'ekigwagwa ebyekimu, gwe lwaki? Kuba kyemmanyiko industry ya wano ya kutuula ku lyanda lya muliro bingi nnyo ebibeerayo, naye gwe ani akuinspiringa era wabitandika mwaka ki? Okuinspiringibwa firimu nga nkyali mu primary nali nzannya, nazannyako stage nga ndi mu primary nga nkyasoma naye olwokuba saafuna muntu anyambako okubyongera mu maaso nsooka nkivaako nenkita. Kati maliriza okusoma obusawo mba ndi ku TV ndaba nenga sinaba kusoma busawo nali ngenda ye Germany 2:5 kati taata bakubuuza taata ssebo yani erinnya oli? Bashiri. Ndoza ogenda kwogererako wali wabweru kuba tutandise okukola. Oboddeko wali wabweru. Kati bwe nalinnya ennyonyi 2:5 nga ngenda Germany kati babateerako ku firimu awo mpola. Ndina omuntu eyalinnyadde ennyonyi mukama nga waabwe. Ate seemu si 2 si 3 ze n'akalinnya. Sylvia ngenda kwesibirako ddala. Wano kekanyiriro kano. Mbadde binyunyiza. Sylvia abantu nga bafuumusa. Naye okimanyi bukyanga nkumiitinga bwotyo bw'oli. Tukuze. Nedda. Nze musajja nzaayogera nnyabo. Oyinza oga nti njogera kujubisa. Ebyo bakazi bano be babikola kati njogera nti kya musajja. Twali tugenda Germany. Firimu gye nalaba Coming to America. Kati nempulira Eddie Murphy kimanyi eyo nempulira ngeensanyusiza nnyo ngamba yi ne bwe ndwaki mwaka kyo
25 emyaka mingi ate nga papa yalatusasulidde omugenzi wali yasookera dda Pope John Paul II yatusasulira kati twazina e Namugongo ali mu procession obudde obwo kati papa n'agamba abaana bonna bali mu procession bonna mbaagala wa baatwagala Italy Roma naye kati bwe yabikwasa obikwasaganya n'atabitwala bulungi n'afa nga tetugenze kati 25 Pope Benedict bwe yajja n'agamba bano abaana babawa chance yogenda Italy okujja okulambula nenze mbawadde bagende e Germany kubanga wali World Youth Day World Youth Day tugendeyo n'abantu abalala 200 ogaseeko fe abali 36 abali mu procession kandi batusasulira ne tugenda atuba tugenda bakuterako TV wali mu nnyonyi obeeri mu nnyonyi kati bakubuuza onoonya firimu gy'oyagala okulaba ngwakweyo Coming to America 25 nensanyusa ne ngamba naye lwaki sitandika kuzannya kati bwe nadda netandika okunoonyereza nyingiridde wano ndowooza kuba Ebonies ndowoozeza kuba Kayimbira ne ngamba naye nsobola okutuukayo ne bantwala abo kati nendowoozako wa Mariam Ndagire ngenda okubuuza ne baŋŋamba bw'amala ku traininga mwaka mulamba ng'olaba byonna tebikola ndaba tebikola nze njagala kubeera wali kuzannya kutuuka bakuwa interview ku TV nengera Director Kabanana Mwanje Steven nga bazannya Kalumanywera mobile money nanga wano nino banoonya kati bandi awo nga batambuza firimu door to door ngamba buuza mbajoininga ntya kubanga abantu bano nabalaba ku TV nga baŋŋamba eyo yali Mugisha Ponso ngamba jangu okusaanize mbakutuuseeko ngamba musangi mbu Busega nakeera ku makya ku Sunday ngenda Busega nga ndabe nabye mu firimu nabalabye bwe ndabika ndi mu kifo kituufu awo natandikira 2015 omwezi ogwokubiri n'omwezi ogujjukira kati mba ntandika mwezi ogwokubiri ate mwezi ogwokusatu nfunira chance entwale Philippine naye ndabe ku Ina ne Angelo maaso ku maaso Sylvia gwe bintu osabira gwa oba ologera wabane siroga ne bansasulira era nengenda ne mbasinkana ne mbalaba era waliwo ne movie gye bakola basanga bali mu climax ya movie bajintekamu nga nkuba gita wafuna akadde n'ofuna ka clip ng'oli nabo bannange bagamba nkanoonye ku internet atugenda kanoonya nze nakanoonya kambula kasito onambuulire byaliwo nze nja kuyiga kuyiga internet bagamba ojja kalabira ku bagita CBN stroke ABS gundi yabo online TV zaabo naye nagezaako kanoonya nze sikalaba yagezaako tujja byogerako nga tuvudde wano sikalaba kati ate neyongera ofuna obwagazi bwa firimu nga ndaba omuzanyi ngeri bamuyisaamu eri bannange omuzanyi bamuwa ekitiibwa eri pozi wagenda Philippine wa kitiibwa nnyo talinga fuwano bannange omuli muzanyi aliko abakumi babiri tomaana n'abazadde be tebamusisinkana balinga bazanyi ba mipiira mama niyabo okumusinkana appointment okumusisinkana bannange nendange omuzanyi alina ekitiibwa naye nempula enaku ku mutima takaseera kinakamala katini mu firimu eno sinakulaba muzanyi gwe batiitiibya e Uganda ng'abazanyi beeri laba nvaawo ate nzijja ngendako Nigeria nawo ndaba ku bazanyi bannange ng'omuzanyi ngeri bamutwalamu ne Nigeria wano bamuvaluwinga nnyo nga oba ngambe nga president wabula minisita bw'atambula omuzanyi wa Nigeria mu Afrika wano omuzanyi bamuwa ekitiibwa naye ffe wano bannange gavumenti ya wano tekyasooka gisaba naffe tulowoozeeko kubanga omuzanyi asomesa eggwanga omuzanyi ayogera ekiriwo ekyaliwo oba ekiribaawo n'ebyobulambuzi byennyini omuzanyi n'ekirala okwongerezaako awo Sylvia n'okutuwa locations okimanyi saawa zino okuwa ku kyambalo oba kooti ey'omusirikale bangamba waliwo kampuni emu gye sijja kwogera baali bagala kuzannya nga beetaaga combat 50 naye baamala emyezi 10 okitegeera naye nga timeline neggwa nako ate nga obakusanga ng'obitungisiza bakukwata musango gatendeka buyeekera n'ebirala ebigwa bukoweera so e Nigeria walaba kaani maaso ku maaso oba obalengereranga ku stage oba
Otuuka n'oyogerako nayo n'onyumya nabo. Kati eyo nali nsinga kwagala kulaba Kulamuze Noah Junior. Wamulaba? Namulaba. N'ofunako kafaananyi oba teri? Obufaananyi nabufunako. Naye temwanyumyako katono. Twanyumyako katono. Naye nga w'amaanyi tomubbamira wali? Tomalaga mubbamira era omala kusaba lukusa wali bagamba onayagala kubuuzaako nojja n'omubuuzaako. Naye ajjukira naye tandise okuzannya nange neyanjula ng'omuzannyi. Naye ne bambuuza kujjukira kubanga oli muzannyi. Olina kwanga olina kaadi eva mu umbrella. Nga bw'olaba Paalowood obanga obula UFMI oba olina ekaadi eyo eri oyingirira bwere buli muzannyo gwonna ne bwogenda eri Philippine kati bagamba nga ndi muzannyi basaba kaadi na kaadi sigiri abakulu wakomawo n'ojja n'obagamba kati bwe nadda kyampaliza ne ngamba dayikita wange Kabanana ne dayikita Kabanana oyo Mwanje Steven naye ndeganyola Muze Noah Junior ne Omotora Kehinde Motora ninga bano nyino balabako basiga okuntwala eyo ne Jackie Appiah nenga Jackie Appiah ngejali omunagana inajayo kuzanya na mala naddayo kati nabo nga abo benegomba okulaba kuninga bano balaba naye bwe natuuka eri kati kaadi eyo nennemeso ku bantu toyingira bwere nato okuyingira sente ziba nyingi kugenda mu theater zaabwe sente ziba nyingi okuyingira naye oba oyina kaadi oyingira bwerere kati nadda netandika kubya kaadi nagamba kankutwale mu UFMI ninga nenjifuna kaadi nawala ogifuna naddamu gitambuzako nagitwala Ghana Ghana waliyo omukwano gwange father nengera ate ayita Jackie Appiah kazini we nemugamba nja kulaba ku Jackie nanga Jackie obudde obusinga bumala Nigeria naye bw'obanga otegese ng'ogenda kujombuulirako tusobola omulaba era bwe nagenda naye nemulaba nemulaba ne John Domero awo bonna abanagana nengera nembalabako nangamba kati kaadi eyo yamala neggwako kati nakalini owinga sinaba kudda mugitambuza naye bwe olina kaadi eyo either ng'egwa mu umbrella banga mu federation nga UFMI ogirina wano oba eri waka wano ndabika girina yaggwako wano nyina we yaggwako ojja gitulagako okwo ojja gireetaawo nga tumalira eyo kadi oba ogirina otuuka mu bazannyi oba wakabi naye ekizibu ekigiriko kiri kimu ogamba nti ndi muzannyi bakuyita mugagga osanga era abasabiriza ku miryango balinze kasaba kwanjula ng'omuzannyi bamanya nti toyogerekako si bino ebyaffe katifunako sente wano kati okutandika industry ya Uganda batandika gwe weteekamu ka transport weteekamu costume weteekamu buli kimu nga bw'obimanyi ne director ng'asobola okugamba mulete emmere jemgenda okujja ku location so kati industry ya Uganda banange ekyali bubi nnyo nga bw'okiwulira naye ekizibu katale tugenda kutuuka waawo abakatweyungako tuli ne Madam Sylvia muzannyi wa firimu ate producer aliko n'ekiti ekirala oba lanka endala ey'obusawo ajja gitutemera mu maaso eyo ali mu kutulombojjera mbadde simanyi nti atambudde ne muzimu ku nsi ze neegomba okutuukamuko nga Mukama tannaba kunzijulula oba oli awo Sylvia saawa zino ongambye nti watandika okulaba 2015 watandikira mu kafirimu ki nga ggwe bayita Njabala part 2 natandikira nanzanyanga mama Nabumba sobola kerabira kakola abantu bajagala nnyo firimu ebiseera ebyo kuba waliwo part 1 saagirimu natandika mu part 2 naye bajagala wazanyanga mama Nabumba saawa zino kuba watandikira eri 2015 ewa muganda wange Kabanana ye namaze omukolako interview kyemanyi tonna bagiraba njja gikusindikirako ogirabeko ewa muganda wange Kabanana webale kwaniriza mami butateekawo miziziko abalala bateekawo miziziko ebbanga lyomaze mu industry muno ofunyemu ku birungi n'ebibyo obirabyeyo tusookere ku biki tusokere ku birungi kale tuwe ku birungi ate ebirungi byenfunye mu industry kisookera ddala nfunye emikwano egyo buli omu agirina nfunye emikwano bw'okola omukolo noga mpise kuba firimu ate sibe ogenda okola nga tenti gye wabategekeddeeko zeeki ejjudde emikwano gyo ngifunye mu firimu eminene egya waggulu n'egya wansi emikwano ngifunye
kati ekira kyenfunyemu nti omanye okumanyika kubanga bwe mba ntambula awo ogenda kubanga nzikirako ngaawo wansi bagamba gwe nkulaba ku TV oli muzanyi w'Ekinnayuganda gwe ekitegeeza nfunyemu n'okumanyika egende ye Kagadi ogende ye Mubende era bamanyi Sylvia azanya firimu azanya Ekinnayuganda ate ekyasinga ndowooza okwongera okuntutumula ennyo direkita wange Kabanana kubanga amanyikiddwa awasinga buli wamu buli wootuuka era baga ozanya ne Kabanana gwe tukulaba ozanya ne Kasejoni Bosco ozanya ne Magezi okitegeera kati nti abantu benatandikiramu baali bantu b'amaanyi nange nekinyamba okwongera ofuna ki etutumu ekyo nakyo nkifunyemu ebibi mutaka nsimbi wano bannange lutalo bakutuma mu Masaka ku bigere n'otambula n'okomawo era ku bigere sente temuli sente tufunye sente mu firimu ekizibu ekisinze obutatufunyisa sente director afaayo n'awandika script ye n'akola casting n'akola abazanyi be n'anoonya costume n'anoonya buli kimu n'akola firimu ye ne kamera biki n'abifuna naye akatale watunda firimu eno matewali kati ekizibu ekiriwo nti tubadde batuteeka ku TV ne TV egaba sente mu meka ntono ne wali tubaddewo n'akalembereza kabali beemuke naye byonna byaggwawo ebibanda bya firimu tebikyaliwo zino DVD tebakyazitunda ate nga DVD ke katale akasinga katale kaali kanene aka DVD era singa tulwana ne tukazaawo kubanga firimu ezaali zitambula nze nzijukira tebaatuwanga CDs ezo ne batugamba buli muzanyi etugenda bawa sente temuli naye ofuna DVD ofuna CD 5 nozitambuza nozitunda mu babibanda n'ofuna akasente ko akawerawerako kubanga nze firimu obudde obampanga siri nagitunda nga mitwalo egi nze olinga mugamba ogulanze muzanyi toli mugula CD eno ogulanze nze CD ezo nazifunamu kasente ebyaddala kuba nagendako ne library eyo nentundako CD buli CD nga ntunda $10 naye nga ate lulimi Luganda tebagimanyi nagimanya wagenda na CD satu wana CD nyingi natwala CD zali 5 kitegezo bagenda nayo wali komedde udala ne ndoza nali komedde udala ne sente watunda zetange zigwawo dola bitano nenga bangamba tibabitegenda nenga baga moli ngamba gamba mwendi kati mpaka wale ne father yangamba tujironchi ngolo mu church abantu baje bakulaba ne bataka ku screen abantu ne baje ne bayingira abantu ne bampa sente bale Sylvia agenda kunjo kyayo wadde emyaka gigenderedde nja kulya ku golu kuba omuntu alina ne ku sente enzungu nze gamba oba ogula CD eno ogulanze togula CD eno kubanga mwali tunanga 12 obuddo sasa tundako 12 inasingayo okutunda sente nonoza gyali mitwalo 2 sasa tunako CD 12 zinagenda nga mikwano gyange nengenda ku mapalishi nengenda eno wansi mu kikuuba eyo nga nyinayo mikwano gyange ngesidi bagigula mitwalo egi etaano batuwanga 50 ati zongo CD 50 bemazi tunze ne zigwawo nga manya kasente wakiri ngafunyeeko akafirimu niyo gamba nti director atunze firimu atuwadde sente bweziti ekyaliwo kati n'ennaku zino mpozi nti ekira kyetufunyemu ennaku zino mpozi bw'ogenda kuzanyirako ekibiina ekirala nga bakugamba nti buli siimi gy'oyimiriramu oba mitwalo 5 oba mitwalo 3 ezo zetufunako naye ng'ofunye sente mutunzi CD eyawamu sizifunangako tuli ne Madam Sylvia ali mu kutunyonyolako ali mu ati nga bwe nabagamba nti ngenda kubayigira abantu mpola naye nga wakatweyingako subscribinga sharinga commentinga tulekerewo ka comment konna bw'oyagala tukuletereko ku side oba y'abawandiisi oba y'abatontomi oba y'abazanyi bonna ngenda kubafeefeeta Mami Sylvia saawa zino wetwogerera okyali mu industry oba osuubira obivaamu wabikoowa oba wabitadda nkyali mu industry kumanya nkyali mu industry bitaliimu sente kumanya nkyali tulina passion tukyagala kumanya nkyali mu industry twabadde ne master class ya Actors Guild okwongera okubangula abazanyi twebangudde tutya tweyongedde kutya omutindo webrandinze otya kumanya nti nkyabyagala nagenze wiki namba nagimazeyo ku St. Lawrence University nga muli mu kusoma nga tuli mu kusoma nembala batikkira ne batutikira n'otutikira
ne batuwa ne offer buli kyoyagala okusoma ku university eyo ku bwereere buli koosi gy'oyagala batuwadde offer getusomere bwereere nga mwe ababaddeyo gaffe ababaddeyo si buli omu ali eyo tojja nti ababaddeyo Sylvia yagambye bya bwereere ojjako ate abaddeyo bagambye waba ng'ayitidde muffe afuna hafu basale afuna hafu basale koosi yonna gy'oyagala so nkyabirimu nnyo firimu nkyagirimu era okyali wakabanana nkyali wakabanana kyali mutu S Film Production Umbrella Parwood oyogeddeko ku Stream East oyinza ojjogerako tugitegeere bulungi nayo kati Stream East ke katale ke batuleetedde nga ba producers oba n'abazannyi okuba nti esobola okutunda omuzannyi kubanga bateeka firimu ezo ba producers bateeka ku Stream East ekitegeeza nti oba otunda omuzannyi kubanga Stream East akatale tekali mu nsi Uganda yokka Stream East erimu ensi endala eziriko zaako z'omukago ensi nga 8 ate nga tukyayongerako endala olinazo omanyiiko oba zonna ozimanyi tulina Kenya tuyina Tanzania tuyina Ethiopia tuyina South Africa tuyina Malawi tuyina Mozambique tuyina n'abalala bagenda kubanga batwegattako ensi ziwera bulijjo mbadde manyi ekola wano Uganda na Kenya nedda akatale katute bagiyita yali badde nga Eastern Africa kakutte ensi zonna ez'enjawulo era bw'oba oyagala gula firimu zaffe ne kati kweziri naye ddagambye yange gye na produce nga gye bayita ensasagge the last prayer gyeri kitegeeza bagambe bagende bakuwagireko bannange bannayuganda bannange mobile money osasulira ku banka enkola eri etya nga wakatuukayo ku app bannayuganda bannange bw'oba oyagala kula akafirimu kange kena produce nga kebayita ensasagge the last prayer ogenda ku Play Store n'ojayo app bagita Stream East Films bw'omala ogijjayo naye kajja kusaba nga olina kubanga olina email bw'obeerawo ne email bikwanguyira kubanga baagala kubanga buli firimu gy'ogula n'abeeri nga balaba nti atiisa omuntu ono yagigula ow'e Uganda oba ow'e Tanzania oba ow'e Malawi oba Mozambique oba Zanzibar bonna baagula bakulaba so olina kubanga olina email bw'ogiteekamu nga baleeta nga bakulaga nti oyagala firimu basooka n'okuleta obulango mu trailer wa firimu enondako firimu gy'oyagala bw'ogikoonamu bwoti njagala kulaba full movie nga bagamba register with your phone number omala oteekamu phone number then baleeta ensasula waliwo Airtel money mobile money visa card zino zi credit card ky'olina kyonna bank account ky'olina kyonna ky'oteekamu bakusalako 1,500 kati 1,500 olumala oluwaayo firimu eyo girabira wiiki nnamba osobola okulaba n'osirisaamu n'owummulamu 1,500 wiiki nnamba ng'olaba firimu eyo ogiddiŋŋana ku Stream East bane mujje mutuwagire akatale weekali ne baproducer bannaffe bajje bwegatte ku Parwood ku Stream East mulete firimu ne banga toli wa Parwood bweleeta firimu egende ku Stream East katale kabaproducer bakakoze nga kagazi okulaba nti tufunamu 10 naye nga tuli ku Stream East nkumiriza n'abantu ne DVD ziddewo osaba nsaba wekiba kisoboka kuba katale akasookerwako oyogerako n'abakulu oba meetingako maaso ku maaso kweyo ensonga ya DVD oba era tubyogerako nga tusaba eddewo kubanga olaba abo ab'ebibanda balina engeri gye batambuzamu firimu zino kituufu producer nafunamu akasente kano akasookerwako nga olinda kali akatale akanene oyogeddeko wano nti wakalinnye ennyonyi eziwera ennyonyi zino obadde olinyira ku firimu obadde olinyira ku byabusawo obadde olinyira ku makyaki era ng'ogenda kukola ngaani kati ennyonyi yasooka eyo naginyina ku paapa nga benkugambye eye Germany ennyonyi yange yasooka mulamu bwange sobola gyerabira wamalayo bbanga ki namalayo mwezi gumu ng'olya onyo badala bubadala tuli mu World Youth Day tulasinga neze abantu abava mu nsi ez'enjawulo mwava wano bameka 336 nga mwena muli bannayuganda naye nga mulya munywa buli mwezi mulamba ennyonyi yaddako yeyo nga omwami wange bwe namufuna yambuuza kikyoyagala nsi ki gyoyawegomba okutuukamu namugamba njagala Philippine njagala kola ku Ina ne Angel nangamba kale nantwala we namalayo wiiki 2 kati zino ennyonyi ezisigadde
mbadde ngendera ku mikwano gyange nze bwe ntuuka mu nsi soka kola mukwano era kye mbadde ngenda okubuuza soka kola mikwano kati Ghana nagendayo lwa mukwano gwange oyo father naye father namusanga ate Liberia ne mukwataganira mwami wange gyakolera nga ye parish priest ne mutawako omukwano ne muganja akulaba ku bazanyi bano ne balo nagamba tegeka ojje nze nkole ki onkutwaleyo kuba naye yalinya najja wano ne ku mbaga yange father yalinya najja era mukwano gwange nnyo yanjagala yangula n'ettaka mu Accra wakati nagamba jangu otekewo eddwaliro wano obufunye ssente yanjagala nnyo nze soka kola mikwano buli ensi mpola siri Accra si ekibuga kya Ghana yes olinayo ettaka wakati mu Accra wakati nga talitadde mu manya gange nga ffene poloti wano okugigula sawa zino wetwogerera kitegeeza nti newoba oyagadde kuteekako olw'entoozi obeera wano ng'oliraani road mu Accra olina enteekateeka era akasente kanoonya mpolampola bw'anaaba nkafunye genda nga nteeka yagala ntekewo ekirooto kyayagala nzimbewo eddwaliro kale kakati omwami Tereza saa zino wetwogera atali mu ggwanga munaabeeramu oba obudde businga bumala weeri obusinga bumala eri Munnayuganda si ebintu byonna bijjidde biri bwe biti oli mu lulimi luno abaana lwebakozesa nti planned kid siri planned kid naye nga bwe nabibala bwe bitambula naye omanyi okubala ebintu nga bwe wabibala omanyi abantu babaza ebintu nebigootana nebiganda nze bwe nabibala bwe bitambula nze ennyonyi yange yasooka yali ya South Africa naye yali si akaweweevu naye nasanyuka kuba ekyantwala by then yali 210 ekyantwala nga nalabako firimu gye bayita God Must Be Crazy oba ogimanyi musajja oyo yafaana okufa inakyo sense yannyumira nnyo kati n'endala bagiyita Mr. Bones abo bonna ba South Africa kati ebiseera ebyo nga nange nali naakayingira era nayagala nnyo ne ngamba nti kaŋŋende kuba nalina obusente bwange naye ne ngamba nti ne bagamba sente zosobola ozikolamu wano bizi naye nga nedda engeri gye nayingira industry ya movie nange kaŋŋende nja kumiitinga abo abantu naye nga bw'oŋŋambye nti wano foto abazannyi wano mu Uganda ffe bw'ozannyisa era osanga wano TikTok nagamba oli muzannyi wa biki nakutunuulira ng'era mutuufu teri akumanyi ne sente tolina okitegedde naye obuŋŋamba nti ensi zotambuddemu abantu abo baba valuinga bakola ki n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ekyo kyannangane so kati oŋŋambye nti omanyi onvuze speed naye kyembadde njagadde onvuze speed wali mu Germany mwali ku Youth Day oba World Youth Day kati nga njagala kumanya World Youth Day yali ekwata ku biki World Youth Day buli myaka 3 balina ensi gye bateekamu World Youth Day ekwata ku bavubuka okwongera okwempawalinga abavubuka basobole okuba nga bongera okufuna bye beetandikirawo ng'abavubuka okubanga osobola okuba nga okola emikwano mu nsi ez'enjawulo kubanga abavubuka babasuubira kuba nti musomyeko mumwa musomyeko babaagala nti osoogera n'okolako bizinesi mu nsi endala so bebibeera mu World Youth Day buli myaka 3 bateekeka mu nsi endala naye Uganda togisuubirayo kubanga tetulina temuli mu mukago obusobola okwakomodatinga abantu abo bona ab'ensi yonna baba bazze wano tetulina tusobola bateeka kitegeeza webaba nga bakujja no Uganda erina byonna ate ekirala n'ekifo tetukirina ekisobola okubakola ki okubakuŋŋaanyiza bonna nga bali abanywa ne bagenda ne bakola bye baagala banoonya ebisaawe ebinene eby'eggwanga ng'ebyo eby'emipiira bimanyi ebinene kati boolaba kati twali mu Germany twali mu koloni wanene walengeranga bendera z'ensi ze basimba walizo olengera nogamba kati oyo enzigundi kati wano bagamba Uganda nze nababuuza nze mbuuza ffe waffe mujjayo ddi ne bagamba temulina ekifo ekisobola okwakomodatinga abantu bano tetulina kisaawe kinene kibasobola nti kino kisobola okubateekamu baba bangi bamanyi World Youth Day bantu bansi yonna wano kisobola ebibeera mu Youth Day pozi ogambye Nigeria wagendera kuki
Nigeria eyo nagendayo nayo nga omwami wange yanga buli bwe yabanga ayagala kudda e Uganda biginabeeranga bize mu busawo ngangamba sijja kukikkiriza nzondekenge waka gogenda okole nga noonya ensi gye tugendamu kati nze nanoonyanga nsi yaba erimu abazanyi benjagala okulaba kyova nti nagendako e Ghana nagendako eyo e Nigeria nengenda e Philippine kati zino ensi endala jasibadde ngenda gendawo bugenzi kuwumulako buwumuzi namugala bayitwalako wano tulina okuwumulako bannange fe abaagala okuwumula tugenda mu kyalo gwogenda mu nsi endala olina ofunakade nowumulako obulamu busobole otambula banaye tulina mami Silvia Namaganda alina emboozi ye atambudde nze mbadde simanyi nakumanya nti yafulumafuluma ate zino zituliraanye Kenya Rwanda Tanzania Burundi Ethiopia South Africa yonna ntuuseeyo passport kitegeeza enkadde yaggwako eri yaggwako dda nefaana endala yaggwako kale eyokusatu yetanaba kuggwako bannange so naye nyina ensi gye neegomba gisinaba kutuukamu naye ngaessuubi weeriri Switzerland essuubi ndirina Switzerland gyegomba ne Canada ne America ensi esatu ze negomba kati okutuukamu ezo kasi tozituukamu baasi kubanga e Sweden ntuuseeko eyoko ngenzeeyo okoko zino ensi endala nzitambudde mwena neezo ze negomba kati okutuukamu ensi ezo zogambye zotambuddemu ezo era mwami Mukama naye bwe ntuuka mu bifo ebyo noonya wali akakwate ka firimu sinema nenzigendamu Silvia maama waali ne taata maama wange taata wange weebali maama mwebaze lwaki mwebaze ekyogero kyanoga oba kusaba nnyo wanange nga ni mukyala musabi anti nakyo naye weeko osaba mu Uganda nze tusaba ffedda naye nsaba naye bayanjawulo sifa mukalango kati ogamba ebyaga nti oyo omukyala alimba amanyi nga nasaba n'okusaba nze n'ebigere ne binzimba naye sigendangako wadde Kenya so omwami mwebaze mugambe nti namugambye yebale kola yebale kwagala manyi si kyangu abantu bangi balina abakyala ng'akolera mu nsi ezo ng'ate ne ssente weeri naye ng'okumusitula okumutwalako eyo naye nga n'obusobozi abukola ki abulina kiringa n'omusajja era ng'olina musajja ng'alina obusobozi obugulira omukyala wamu emmotoka kika kyonna naye nga ne kavitiizi kaabula so kati olina okwebaza Mukama Katonda ne weebaza ne maama ekyogero yanaza nnyo ekyogero tekikuliriza Katonda n'ozaalibwa n'omukisa gwo anti Silvia abantu ffenna tuzaalibwa n'emikisa kyogamba nze saagala kugendako Philippine bakyala banno bwe mwabaddeeyo okimanyi babekusitula bantu nti babeka batambudde abaweza ensi omukaaga okimanyi olabika wandivuddeyo omu oba babiri mu bantu bonna bwe mwabadde gwe kyogamba bali bayomba ne Katonda tebasaba era abamu basanga ne Bayibuli atuuse naakolaki n'ab'emizigiti nga babikola so weebale mpulidde oyogerako ku busawo busawo bwa kika ki wabusoma bbanga ki obukoledde butya olina eddwaliro nti oli mulago biri bitya obusawo nabusoma nasoma medical lab era ndowooza eddwaliro nasooka okukoleramu balitanga lyali Banda eri center 3 nasookera okukola naakafuluma bwe nti gye bangaba bagabanga abantu abasoose 5 ate nali wakubiri kati ne tujja ne bangaba awo nenkola interview nempita nenkola navaawo nenkolerako Luweero Health Center 3 nawo nenkolerayo okwo bwe nava Luweero kati sente zanenzijja Germany ze bampa netandikawo klinika eyange netandikawo ekyali Wajjala nga bayita St Joseph's Clinic netandika okukola kati mu 2013 nendwala omutima nga baŋŋamba netaba kuteekamu ka pacemaker oba okamanyi ka pacemaker kekuuma akayambako omutima okussa nga gunafuye kati bwe nasangira kino ekitongole kya BF Suma omukyala emulago baali baŋŋambye ŋŋende India noonye $1,000,000 ateekemu pacemaker eyo kati nga sente obutuufu obudde obwo sizirina naakatandika okukola eddwaliro naakalitandika sirina sente kati nasangira omukyala ng'anva emulago naŋŋamba ng'okaaba kiki obudde bwe nali nkyatambula ne mu takisi nkaaba naŋŋamba obadde ki nga mukyala mukulu myaka nga 6 n'okusoba nga mugamba ndi mulwadde
bangambye milioni 10 ngende India bateka mu pacemaker mutima gwange munafu banga pressure yange yaberanga kwa 3 ngeri wansi nnyo kati nze bwe nali njagala nnyo obunene kuva buto kati bwe nagejja nasanyuka kumbe ate ndeeta bizibu bya bulwadde ndowooza bagenda okebera ECG ne echo nga bagamba agugenda India totandika nadagala lya pressure tutwala twazi India noonya sente kati mu process y'okunoonya sente unafunire omukyalo oyo nangamba BF Suma kitongole kya Habo kyakajja moyo 2013 yali kyakajja kyajja 2012 mu gw'omusanvu zire musekana 2013 mu mwezi ng'ogwokuna nangamba basobola okujjanja omutima ogwo ne gutereera kati guliko bwanga teguliko kituli ne mugamba abantu nga babbi manyifa abasawo tetugiza nnyo mu Habo ne mbigaana kati malo bigaana ne bwe neebaka ne mbirowoozaamu nangamba kati angambye twale emitwalo 5 bampe eddagala naye libangambye milioni 10 nekitanga nzala tazikwatangako ebbanga nange lina akamalako mu musawo sizikwatangako kati kyenakola ne ngamba ne mukubira enkeera ne mugamba musobola okumpa endagaano nangamba tujja kukola agreement kwejangu kubanga nze nalina ekibumba nga kitonya nga international bangobye mulago bangobye ne olaba banzijanjabye nateredde manyi naawe ogenda kutereera nenzija ne bantandika ne bampaako eddagala lyo ne nitandikako eza wiiki 2 nga pressure tuse mu nkaaga n'enzirayo emulago babali bampadde nga buli wiiki 2 nga nzirayo okuddayo ate bambuuza okozesa ddagala ki ne mbagala eddagala lya Habo lye bampadde baavumanzi baavu naawe omusawo asomedde wano tubadde naawe ebbanga eriwera kati saa zino ogeze mu bya Habo ogenda kutuka bukutusi mutima ofe bane nga ate natya nnyo naye bwe natya ne nkubira omukyala ngamba yambuuza olinamu okukkiriza okutonotono Silivia mu bulamu obwo nengamba kali nengenda mu maaso n'eddagala embagule bangamba buli wiiki 2 era komawo ne buli myezi 3 ng'okubera ECG ne echo nabikola kuva 2013 2015 2016 2017 nengamba yenfaaki nga pressure asigala ku 72 awo weebeera ye nomo yayo oba omuntu oba nomo abeera ku 80 out of 120 oba 85 out of 135 kusina machine gye bakebezesa naye ne bitereera kati nafuna obuto bw'abalongo 2018 ate nentya ndina maama oli nina alongo wano nentya naye munange pressure yange yasigalayo nga bwe yali yakyukamu kati nensalawo nenzija okukola n'ekitongole kino kya BF Suma ntandika okukola nabo nkola nabo era ndi health consultant waabwe baneebuuzaako mu bintu by'eddagala ebyo naye ngenda n'ebinoonyerezaako eddagala lyabwe nendikolamu n'akatabo nenyongera okulikomparinga n'eddagala lyaffe ery'ekizungu eddagala lyabwe nalyo ddungi likola bulungi nabo nkola nabo era ndi health consultant waabwe bwe beebuuzaako ku bintu ebyenjawulo eby'eddagala nawo nkolawo ng'ovudde ku ekyo era nentandikawo ne foundation era ndi CEO owa St. David and Viviana Community Foundation mpeerera abaana abatalina busobozi abo abaana nti single mother single father nze sisosola ne bwoba single father nabo akasente kange kenkola akatini sinafuna basponsor nenkolesa kange akatono kenfuna nembasasula ku school fees nga bava waabwe eki kitongole kyammwe mulina office oba temunnabafuna sinafuna office naye sofa nkyali mukono awe nammanve bayitawo kolo sinafuna office nti ntongole ziizino nenkyakolera ewaka ewange so abantu osobola obbagamba so bamikwana abatulaba ng'oyagala tuwa ku buyambi mpeerera abaana abatalina busobozi abo abaana batagenda ku masomero ng'obudde abaana basoma nga abaana bano abalala bali waka tebasoma kubanga abo abaana baffe bwensomesa omwana owange balini tubalekayo gye bali yagenda okuba owakayondo onaasomye ajja kuba onaasomye kati abaana abo tubajjayo nabo ne tubawa ku ssanyu tubatwalako ku ssomero foundation bagita St. David and Viviana Community Foundation account number kweri website kweri tuli mu mateeka registering'a nina NGO permit nina CBO okuva ku district so ni mu mateeka buli kimu naye abaana bano oba oyina ku bitabo oba oyina ku peeni oba oyina ku penso fe kyonna kyotuba oba uniform oba ngatto oba school fees kyonna kyosobola kyetubawa tetuweerera nti wembeere mukono wokka wakati nyinamu abeewakiso nabali muno mu Kampala ninamu ab'emukono sofa nti ali mu district 3 naye mukama nga mpadde obusobozi naafunye ba sponsors Uganda yonna njagala gitambula kuba nange bampeerera buweerezi nze saalisomye ero ngamba neebaze maama wange ne taata wange beebaza okunzaala nensi be bampeerera obusobozi tewaali busobozi lazi naweerwa bishop wekoyima
akyali omulamu yafa Mukama kyobola nti singategeera lunyolo okusinga Oluganda yadde ndi weeno naye nze nabantwala nyina emyaka 6 nenkulira eri najjanga buzi buli mwaka bandetayo ngenda kunga nnya okulaba ku bazadde bange ne bankimira ne banzizaayo nze yampeerera kuva ku primary secondary ku busawo mpaka lwe namalako nange kinasalawo ne ngamba yafa nga ekirooto kye tekikyagenda mu maaso nensawo ne ngamba ekirooto kya bishop nnyo kyongerayo mu maaso yaweereranga abaana nange nina okuweerera abaana okay tukyali ne Madam Sylvia Namaganda yakatweyungako subscribinga sharinga Sylvia onozojja basomera ne ku namba wali ku by'abaana abalina kyayagala okuyambako enamba y'essimu nkozesa era nkyakozesa eyange emutini egenda kumpa ennamba enamba kuzimpa ina byansaba bingi benkyakolako okufuna enamba eya foundation yennyini saazo nkyakozesa ennamba eyange eri 0782 60 24 11 0782 60 24 11 oba 0752 60 24 11 namba yemu tusa kodi so ayagadde otuyamba oyina ebitabo oyina peeni oyina penso ne bwotuyita tubikima wooli wonna netubijjayo naye nsooka okwebaza ddala nti Katonda mwebaza nsasula fiizi zokka ebitabo babimpa ebitabo peeni penso byonna babimpa abantu bankubira essimu nga babireeta ne bentuukako eyo wansi eyo mu tawuni nenjogerako nabo babimpa nkyebaliza Katonda nti ebitabo sigula ezo seeti ezo penso peeni babimpa kale kakati sawa zino wetwogerera oyogeddeko ku Stream East. Stream East watandika ofunayo ku kasente oba wakateekayo firimu? Nakateekayo firimu naye ndaba abantu bagigula bantu kubanga baba bagula gwoba olaba bagiguze obalaba nti abantu 5 baguze abantu 6 baguze bagigula wasemba okukeberayo okongeriyo nga naye nakagiteekayo wiiki nagiteeramu okwo nendanga baguzeyo abantu 5 kati wiiki eyaddako yeno gye tubadde ku St. Lawrence nendaba nga guzeyo abantu abalala 4 kati wiiki eno ndaba waliwo engedeko abalala 3 bagula mpolampola kitegeeza kati esente z'okuzijja zijja ku ssimu yo bawaliwo tezijja ku ssimu yo kati balina obudde balina omutema kwe batuuka then ne bakuyita mu Parwood abali mu control room ne bakubalira sente zo zonna z'oyinayo naye wali oba oziraba bulungi oba oziraba kubanga esingako YouTube mu kusasula wakati bwe ngamba nti bampadde 15,000 Parwood nga yo abali mu control room batwalako nusu mmeka nusu 3 12 luba lwange sente ziba mukama nakeera nakuwayo abantu 1000 oba okikubye oba osinga wayo ate nga tugenda kubafuna kubanga ogamba nti tuli ensi 8 waliwo abeetaaga okulabako ebya Uganda ate ffe tusasula 15,000 zile nsi endala zisasula $1 size 13,500 13 nga mu 7 mu 8 size dola we beyimiridde ensi endala zisasulira mu $. Ojjeko ffe Uganda ojjeko Rwanda esasula mu faranga zaabwe n'essire zaabwe era zisinga ezaffe bakozesa efaranga limu bakozesa amafaranga 3 amafaranga 3 olumunsi galimu wano gaba gasinga ffe wala efaranga limu nga bonaga $1 lirimu mbekeza Uganda olukumi lwabwe lumu 12,500 eza Uganda kitegeeza ezaabwe ziri okke kati ffeffeka abali wansi gula naye endala zonna ziri waggulu kati bw'ofuna omuntu n'omugamba Canada n'omuwa n'ateekamu app n'akulaba omanya nti ofunyeyo ezo 3,700 kati Parwood bw'ejjako eyo 3% yaayo zigende zonna ziba zizo Sylvia saa zino wetwogerera olina pulaani kikusaidiyo ku ya industry weyo wangambye mweyongeddeyoko ne musoma ku St. Lawrence olinayo obudde obwongerayo okuproducinga ezizo olinayo obudde obwongera okuzannyira abantu era singa wabeerawo akwagala atuukirira ani oba gwakimala oba waliwo anjagala era otuukirira mu director wange Mwanje Steven
oba bwabanga ali mu umbrella ya Paluud osobola okutuukirira Actors Guild tulina obukulembeze kati ffe tulina contract mu Actors Guild ne bwebanga otuukidde Kabanana era mugamba oyo akkiriza contract ne bwezanyira ebbanja sifuddeeyo naye ng'otadde mu buwandiike nti firimu yo bw'eriba etunze ojja kumpako ba 1% oba okimalira awo ngamba buli sindi gy'ozannyamu kuba mitwalo oba 3 oba 5 etukkaanya naye nga nkwate contract n'osayiningako wakati ekitutwala mu guilds kufuna awaka oba ofuna amaka wooviira address musanga wali bakamabe kati bwoba ogenze tugeze kati gazire zagenze mukago gwa Stream East ebagamba Ethiopia baayagala ngende mbazanyireko tegeeza nti bwemba ngenze ne nga nva mu umbrella oba muzito olabirirwa ekitiibwa okuba ova mu umbrella kati umbrella erina obukulembeze kati nga bagamba oleeta contract nga akulira umbrella Paluud president wa Paluud ng'asayiningako Actors Guild ng'asayiningako kati ogenda ng'oli mu mikono mituufu ate ng'oli mujjuvu kikuyambako ne bargaining powers oba ng'oli mu umbrella oba ng'oli mu guild okusinga nga ndi mu kibiina ino gye nve wakabana naffekka naye kati ono dakita wange bw'abeera nayo nga dakita wange egundi ate nyina president wange antwala mu umbrella ate nyina owa association ya actors naye antwala waali abantu abasatu bonna ne basayininga ku lupapula olwo mbeera muzito ne bafunirayo obuzibu nyanguyirwa nti kampani erina looya alina okujja anwanirira empaka nga bwolaba nti butwali ku nyegenyege serunya n'afuna obuzibu n'akola makeup yatiisa abantu naye bakola ki bwe bamukwata umbrella yasituka nga Paluud ne Actors Guild ne president bonna ne basituka nogenda ne bamugjayo kuba kampani eba erina looya bw'oba ng'olina umbrella ne bw'ogenda ebweru ovimbanye ebweru oba otuuseeyo tobagamba nti nva mu 2S Film Production tulabimanyi bweyogera umbrella nti nva mu Paluud bakuwa ekitiibwa kuba bamanyi nti ova mu maka amatongole amazanyi omanyera ebintu byetukola wano eri babikola dda babikola dda era kyobola wangamyemuko wali emabega nti bambuuzanga kaadi naye ate nga mbitegeera olowooza katuba kadi bansaba nga nzizeeyo ekibiina kyange no the umbrella where you are coming from nga te nyina umbrella gye nalimu sayina umbrella so Sylvia sawa osuubira kuba ongamye nti waproducingako ku firimu abo bubiri osuubira otwongerayo okwera firimu zoproducinga gwe wewandiikira oba eri awandiika naga nti yiino gikole waliwo ampandiikira omuwaayo ku kantu oba mutegeeragana tosobola kutamuwaayo kantu nze sagala kintu kya bwereere abantu nti abasinga amanyi bagamba na Uganda temwagadde bya bwereere sagala kya bwereere mba njagala awandiike musasule naye nange nina gye ne mu kuwandiika ya gospel wewandiikira kati ya butundu oba firimu ya kitundu kimu ngenda kukola ya bitundu nga 3 naye nga njagala kuzanya firimu nga ya gospel ng'erimu bya church nga nsabira abantu emizimu nga gibaamuka iye abantu tebagamba nti kuba ogamba bwotyo mba ndabanga amanyi nalaba nnyo ebi Nigeria kyemanyi naye wabiraba oyogera bwotyo mba ndabanga bajjaga nti teyayozezza teyakoze sigenda kola yabali kubanga ntigenda kola yaffe ya kikatholik nga Bikira Maria wali nga Yezu wali ng'omusalaba ngukute mu ngalo nasabira abantu nebidemonizi byonna nga bwebiri ebyamuka abantu biki ebyokola byonna bigere nenze nga nkozesa nga mpise mu ddiini yange Stream East eno baita wenjagala nakunoonya ku muzeeyi Bwanika joininga ne tiimu alonde ndi memba naye njagala kugimanya kuba kati njagala ya gavumenti anina agisponsoringa eno okutuulawo okuteekamu okuzimba app biki okuzimba app abatusponsoringa baali ba UNESCO ekitongole ky'Abamerika ekyo ekiri wakyabyakaliki oba ate ne gavumenti eri ekirimu okwo kati batusponsoringa okuzimba app eyo kati eraningira wano head office ziri wano
era ziri ku National Theatre head office ziri wano era ne bali boolaba abali mu mukago ezo Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania, Zanzibar bonna bali ero kuba twakironkingira na wano naye muli ensi tugenze tulonkinga waliyo ko kulonkinga saagenda batwalondamu abakulembeze baffe ne bagenda bakalonkinga mu nsi 6 ebulayo beri nendo za basubire bali mu okungera ko abala bali mu kusaba bajoininge bali mu kusaba bagera egenda kubanga egenda kubera nyo wide bali mu kusaba kujoininga West Africa yone mu kusaba kujoininga na kujoininga akatale sawa zino omwami amanyi nti obizanya bino bwe wamugamba first time mwatesa abagwakera bugezi nayekangira gana mugamba era ite yateekawo muzizi komanya yangamba kimu nti naye Abannayuganda oza firimu zitambula oza zirimu akasente ne muganze mpulira nkyagala kuba nali mpandiseyo ku nnyimba nga njagala kuyimba za gospel naye bwe natuula ne ŋŋamba abayimbi nga bangi nze naavaayo ng'ate njagala kuleka ligasi njagala kulaba nti omukulu ndi we mba nfudde omuyimbi tafa omuzanyi tafa ne mugamba kangende mu kuzannya n'agamba naye nga temuli ssente siba mugenda otanga okuteeka muzayo obutuufu nga temuli ssente ne muga naye mpulira nkyagadde ate n'okusinga passion nga mpulira nina okwagala n'aŋŋamba genda naye yabagamba badekita bange kyatayagala nkole eyo ekisooka teri kunkiisinga mu firimu banange mwena abaagala omukyala muwulire amateeka wano wetulaga nga tonnaba muyita bino kuba ojja kumuyita ate otuuke ng'ogenda muwa bye baagaana sooka obimenye muwulirize teri kunkiisinga mu firimu teri kwambala mmini nga nzanyanga malaaya ate siini siini ez'omubuliri yagamba ikizoke kubanga yagamba ye alaba ennyo movies akimanyi nti omudirector abeerawo n'abantu abantu bakimanyi nina bwe nasanga bamuwozesa yagamba Francis nga kenkumanyawo tozowola omukyala kubeera nga tewakoze kino yagamba nze kyemmanyi nti basobola okukwateka wali kamera oli n'aleeta omumwa nendeeta omumwa ebagatta naye nga tuli takikoze direct ate yazze kati eryanguya yagamba ekyo kyo sikirinaako buzibu naye akimanyi nti esiri z'omubuli tazigaana kubanga amanyi abantu bonna babeerawo awo ezo tazigaana naye kiyagaana kwambala mini nga nzannya n'okunkiisinga ebyo yabigaana ate maama ne taata babimanyi bino maama ne taata babimanyi naye bali tebabimanyi babitegeera ku kwanjula kwange okwanjula omwogezi yakisoosowaza nnyo ne mu bugundi babateeramuko bukilips ne beewuunya ne balaba ne bafeeseko nali sibagambanga naye nga bagamba tulaba omuntu akufaanana mu firimu ne mbagamba oba yani oyo nga nange beebuzaabuzaako naye nabaa ne mbagamba kati baakitegeera nti ndi muzannyi era bamanyi omwana waabwe muzannyi Sylvia kiki owejjusa mu bintu bibiri mu firimu ne mu bulamu bwo ng'omuntu ate era omala ompe kiki otagenda kwerabira mu bulamu bwange sejjusa nnyo kubanga lwaki nze abantu banjagadde wonna kubanga kuva buto bwange gye nakulira Bishop yanjagala nnyo n'asinga ne bazadde bange abanzaala nayagalibwa nnyo kati ne mu kusoma kwange saafuna nnyo obuzibu nzize njagalibwa kati so sejjusa nnyo nti bagigala kwandi ngamba nali ntangamba ye singa Bishop afa nga sinaba kumalako nimmalako nze okusoma kyenayitandise okweralikira naye nanga tinamala okusoma n'alyoka afa so sejjusa mu bulamu bwange bwe natuuka mu layini y'okufumbirwa omwana wange anjagadde nnyo andaze nnyo laafu gyenjagala gyantwala kati nalibadde nejjusawo sijjula nalibadde nejjusawo mu bufumbo kubanga abantu abafumbo babukabiddemu amaziga naye obufumbo nabwo sinabwejjusaamu sinabufunamu buzibu muno mu firimu funyamu emikwano mingi ate banjagala nze Mukama mwebaza yampa ekirabo ekyokwagalibwa banjagala buli weninya banjagala era abantu ba firimu banjagadde nnyo nabafula nnyo kati nabafula n'abaluganda banjagadde nnyo kati bwensira mu kitongole kino ekya BFSuma kyekolanga consultant waabwe nabo banjagala buli benfuna akazibu babaawo buli bekyenjagala bajja ne babeerawo kati nze sina kye nejjusa
Okay. Mulamu bwange njagaliddwa kwa nebaza webaza Katonda ni Mukama njagaliddwa abantu banjagadde. Okay. Olina mu kyotagenda kwerabira mu bulamu oba mu firimu? Mu firimu? Oba mu bulamu bwo? Mu firimu gyesigenda kwerabira. Iyo firimu yange yasooka. Yanjabala. Batwaleyo empigi. Batwaleyo mu kibira. Kati jukira bagambye action twali tuyimiridde mu nsanafu. Ozagala nga nazo ziri part of the scene. Ziri part. Temumanyi. Temumanyi. Tugenda okutulula nga zira zituluma. Emusansawaga. Sigenda kwerabira. Eyo njabala era buli bendera njabala ajijjukire ngamba naye batange no film. Ensanafu zaaluma ffe. Ndongo fulo mumanyi. Mumanyi. Zaatuluma omubuusa. Zaatuluma naye ngamba tubigera kubeera nga bwebiti kati nga ndaba tubeera nnyo musinizi w'omukyalo bana mpula nga ziyintamye ezo baana naye nagenda okulaba tansi okutuusa tansi ovayo tuze musinizi w'omukibuga ne tusanyuka. Okay. So nga tumaliriza industry ya movie ogigoberera bulungi oba si mu Uganda? Mu Uganda sigoberera nnyo, ngoberera nnyo bana bali mu Umbrella bali mu Palu. Aba producer abalimu mbagoberera n'abazanyi n'abaki naye bana abazanyi bana abalala ngobereramu batonotono nondamu bengoberera agobererako kati besinga okwagala nnyo kati njaga nnyo aba ba romantic baagala nnyo manyi lwaki mbaagala nnyo nti bakola emizanyo gyabwe oba tugeze series zaabwe aziri ku mutindo kyemba mbaagala nnyo nti kamera olaba nga kyekyo ekifaananyi nga kyekyo mutindo kyoba nti mbafolonganya aba romantic mbaagala nnyo naye omuzanyi gwe nagomba okuzanyako naye ng'ali mu romantic yoyo Nampijja Florence mumanyi kyalo munene webitama mwebagala wazanyakoko naye olundi ate muzubairi gwe negomba okuzanyako naye Christine Sendi namba manyi muzubairo yo mwegomba naye okuzanyako naye kati Ebonizi just ngenda bugenzi mizanyo gya mu theater njaga nnyo theater kubanga theater ezo ogamba sikaddiwa naye theater zireetera omuntu kuba n'oseka n'osanyuka obulamu ne bweyongerayo tokaddiwa nnyo kasobera mu bintu ebikusanyusa. Okay. Gyogendeeyo ngamba nti oŋŋambye nti oba otugambye abalabi baffe anti ogenze olumu omiti onoonya nnyo akakwate buli munsi mwogenda wafunayoko connection ku saidi yo nga gwe omuntu nga connection zonoonya zenna oba bakuzannya oba bakuwa costume oba kamera baki oba kujja kukola featuring oba gwe kuzannyamu nabo obifunanga bibyogwomu oba konna akakutwalaawo olina kavuga nga okaze eno mu Umbrella? Nze byenfunyeeyo nfuna nga nze omuntu sinakunoonyeza Umbrella. Okay. Wafunayoko kyofunayo mu bantu abo? Abantu abaali yalansuubiza kamera yali oyo ow'eggana oyo John Domere ngaali wamu ne Jackie Appiah naye ate obudde bangamba okuddayo ogikima siddangayo. Tewafuna contacts zaabwe? Nzina njogera nabo naye ne bangamba nfune obudde ngendeyo nkole ki kime. Waliwo gwongambye olina father yoyo weggana era father yangambye ansuubize yagambye asobola okujja mu guno omwaka bw'aba azze yangamba ajja kujja nabyo bw'aba tazze nze nja kulinnya ngendeyo. Okay, ekyo kirungi. Nga tumaliriza abalabi baffe Madam Sylvia Namaganda gwe tuli mu kunyumya naye nga tumaliriza olinayo akatalekeka? Akatalekeka nti nkubiriza abalwadde bonna abali eyo tulina obulwadde ennaku zino obukuta akati bwe bayita prostate mu baami ennaku zino obutabuse kati ogenda okunoonya buli bantu nga 10 basajja abatambula mu kkubo gwe bwe balabye bala abantu 10 bala nti abantu nga bana balwadde ba prostate. Prostate pozi okukigonzaamu mu Luganda ddala kiki era otegeera otya? Ati prostate wogitegeera nti ogirina esooka kuleeta bubonero era abaami temwali wadde prostate cancer era nze mbadde nkusa nti buli mwami yena gy'ali siga nti oba ojje wane wa Sylvia nedda naye gendako mu ddwaliro lyonna bakebere ku prostate gland yo. Eyo gland kabanga oba twali kayise oba mu Luganda akayite nti waliwo ebintu ebitulema okugandawaza nti va ku nsigo zino eza wansi
tulina zino gland zibeera waggulu wano nga mu ndira kati side tulina obwo bugirandi obwo kagirandi ako ke katereka mu mwami ke kabeeramu enkwaso ke kabeeramu spams so ke kagavaninga omwami mu kisenge nti singa akantu kagaziwa ako ka prostate bwe kagaziwa si buli akagazi nti kaba kalwadde mulimu akagaziwa nga kalamu ne bagenda omukyala amagamba yadde kagaziyeemu kubanga buli bwokula kagejja naye kalina katalina kusukka kati girandi eyo bwemala okugaziwa otandika okufuna obubonero buno ofukafuka buli kaseera oyinza ofuka omusulo nga teguggwayo ofuka omusulo oluusi nga gukubalagala ofuka omusulo nga gusikatira oli n'agenda n'akaaba n'okukaaba nga asindika omusulo nga teguvaayo si buli omuntu guyitamu buyisi abalala gwesiba bwesibi ate ne gutajja nga kamaze okugaziwa amaanyi g'omukisenge gabulira ddala n'owulira nga apateti naye ekuweddeko omukyala n'afuka nga sisitawo nafuka nga muganda wo nga bw'omulabako bwe tolaba gu muganda wo naye ng'omanya obwo obubonero obusooka okujja obubonero bungi naye obwo bwebusookerako ddala okujja jjukira bwegaziwa ennyo neva tugeze tulina first stage tulina second stage bwe tuuka mu third oba ogenda mu kansa olwo tuba nti kati prostate cancer mungi ebimuleeta kubanga wakozesako enkola y'okwenyonyogera gye bayita masturbation okyali muto bigigaziya kubanga wabulako infection olwawo zijanjaba zigigaziya emmere gye tulya ng'oli emmere gy'olya tezimba prostate yo egaziwa tugeze emmere tulinamu emmere ebizimba prostate mulina okubamu balugu mulina kubamu amayuuni ensujju entungo akalo emmere y'omutaka eyo nezimba prostate obulungi bantu nga bali ku mmere enzungu kati oli ku mmere enzungu kati bweba togirya ate ng'oluusi bwe wali okula maama wo ng'ali lubuto naye teyalya mmere emala eyo kuzimba prostate yo naye esobola okugaziwa kitugamba nti family history ejja nga kikulonda taata wo yagaziwa neyo neegaza okusinza nti ebirungo byammwe bibeera tebimala eva mu mubiri balina okuba ng'olinamu selenium magnesium ng'olinamu zinc calcium naddala zinc yasinga okunyweza ebyo ebinywa obulungi neyo magnesium ne selenium kati bwa tobirina nga bigenze bikende oba nga tewabifuna mu buto obwo ogenda kukoza emyaka 18 abalanga emaze okugaziwa edda byabanga mu myaka 4 kudda waggulu naye ennaku zino n'abaana abato myaka 3 bamukuleeteranga omwana omusolo gumuyitamu buyisi oba nga tafuka ku bibiri lwaki nti maama byalidde ng'ali lubuto tebizimbye prostate eno so kati mwena abaami nze mbakubiriza at least tangira funa kuddagala eryo erimu ebyo ebirungo byenkugambye omuli magnesium selenium omuli calcium omuli zinc bizimbe prostate neddewo egume ebyo nga bwelina okubeera ennaku zino abasajja balina abaana si baabwe bannange mbabuli ebigambo bino singa ogenda n'okebera ku basajja jjuka nze omukazi wenzija mu makaago nze ndaba ng'onfaako ffe twagala keya nompa buli kintu era kyompa nsobola okuleka nenzaalange ebbali nenkuleetera nekugamba nti omwana wuwone nga si wuwone okuba nti onfaako ndabirira nemukuwa ennaku zino abasajja abasinga abaana si baabwe omukazi alaba tagenda kweregula naawe nawakuleka nafunayo owa cutex ba nafunayo wakina nakuzaaliranga ku baana awo gwe n'owolera n'oweerera naye nga si babo lwaki nti prostate bwemala okugaziwa tosobola kufuna amaanyi spams ziba tezikyasobola akawunti eba temala spam count ekendeera emmere gye mulya muladdamu abaami olya kakeeki nonyerako kasoda n'olyoka coca-cola ashapinga ajjako gino emitwe egya spams najjako emikira osooka ng'olina spam count nga ziwera agunda akawunti eryokke naye nga byera tekuli mukira tekuli mitwe tekisaa kuswiminga tekisaa kusanga girya mukyala atasaa afuna lubuto bw'alaba nga abadde naawe emyaka 2-3 atafuna lubuto yeefunirako gy'afuna olubuto gwe n'olera n'olera ate kati nammwe abasajja abakozesa abakyala abangi jjukira buli lwo kati mwomuluzingira ebirungo mubiruzingira wano ng'otuuka ku saawa esembayo ng'omala buli lwoba omala bwoti omalamu zinc calcium ezo magnesium selenium kirungi nti omubiri oba okukosa exercise naye supplementingira gundi glandi yeeyo esigale nga namu joko mukwagala abakazi abangi ebirungo ofulumya bingi ate tobizzaawo olya buli mmere gy'osanze chips chicken bye baliko ebiri genetic engineering nga bagana nokizuula nti bw'osanga emmere gye tulya wano naye ereese kinene nnyo okulwaza prostate nti mulimu eddagala bafuuyira ebirime bagenda olizuula olikebera nga mu basajja lyongezo libagaziiza prostate so bannange nze kyembakubiriza mwena abatulaba mbasaba abaami va ku myaka 18
at least genda ko mudwali buli mwaka bakabere ku prostate gland yo kubanga mmwe prostate bawa signal oba tusobola kufuna kansa tiringa abakyala nti kansa w'ebbeere nti kansa wa nabaana mwe mufuna obubonero bwonna obujja nti nfukaafuka omusulo gumbalagala omusulo teguggwayo nze sikyamalako mu kisenge bwonna bubonero genda weekebezi kekalowoozo kembalekera bamukwano kale tetujja kusuukako awo tubadde ne tewali buzibu sooka obeereko ne bootumira sooka otumira omwami wange Victor Atile Salongo engineer ena gyali bwanaabakanoka nga Faizo promotion Faizo ngenda kakuweereza nga maliriza Faizo promotion ngemutuuseeko era naye alinza ogigwake Salongo nkwagala nnyo tumira abalongo bange waswa ne Nakato bembeera nabewaka babalabirira entumira umbrella yange gyenvaamu ya Parwood Actors Guild bakulembeze banange mu Parwood ndi mukulembeze ku Parwood as an umbrella and ku board of directors ate mu association Actors Guild ndi treasurer ate era ndi board of directors era ku ya actors nabye buli woteeko omutwe ebintu bitambula era nga bw'oyogera era ate ndi treasurer mu S Film Production ni treasurer mu Kina Uganda Film Festival ni treasurer mu nsi minzaani ni treasurer mu Kazwood Film Foundation nayo bayinayo mpulidde mu Kinayo Festival kogere kokoda second simbale Kinayo Festival ate Kinayo Festival waliwo ebibiina ebyegatta ebya filimu nga byagatta nga promotinga filimu zaabwe naye nga bazikozesa mu festival nga bolaba na bakoze comedy festival mufuna ekifo tent ne mujja ne mu exhibitinga filimu zaabwe naye ne banoonyaya ebitongole ebisooka okujja ne bigula ku filimu ezo awo nawo ndi treasurer waabwe ekyani akiyimiriddemu mukulu Kabanana Mwanje Steven omaliriza entumirako benkola nabo basawo bannange byenkolera eyo nkolako ne mulago mu baana eyo mutabanyi wange amanyi okulwalirira tayimingayo nkolayo ntumira ku musawo birungi ali awo mwacuuti ntumira ku Sabuni bakola mu blood bank ne bamuzaire mu Nimulago ntumira abansomesa wale yansomesa Mulaga wamuyita Omudingi Edward sawa zina ali butabika bamugabye bamusa then ntumira benkola nawo mutongole kya BF Suma bagala nnyo director Kabanana nkwagala nnyo kubanga munange gwonfudde kyendi yanfula kyendi nkwagala nnyo ng'oli wamu ne Kisu Stanley Magezi Ronald Kasiri John Bosco mukulu Faizo mutufudde kye tuli no munnange tweyanza entumira Bashiru nkola naye wano kwana mutongole kya BF Suma wano Bashiru yenkola naye wano nkutumidde nnyo Madam Dola SDL omukulu tumusime Dennis mwenna mikwano gyange abanye nentumira nyina mukwano gwange afande Andrew anjagala nnyo naye kasaawa zino agobera ku police band naye bamututte bwe bajja yagenze kweyongerayo okusoma mutumidde nnyo ntumira mukwano gwange omulala nyina mukwano wange naye nze bannange nfunye emikwano gambe nze nfunye emikwano kati ne mu byosoma nfunidemu emikwano abadde bandaba ku TV kuba nanga ku TV ne ku radio ansomesa ku prostate mu baami kati nfunyemu emikwano nafunamu bamuyita chief state attorney Mwiso Charles mukwano gwange ave ye Buwenge naye abasaidi ya bba wange naye akolera wano public service wano abeerawo ku high court so naye mutumiddeko nabona abanjagaliza ebirungi bona mbatumidde sigadde nze Namaganda Silvia Nalongo banaye tetujja kusukako awo nze mummanyi wamwe owedda sijja kweyogerako nnyo ko Jampata nze mbadde wano okubeera ko Jampata lyavaawo eryo ko Jampata abantu bayidawe balibuuza ninayo ka firimu nakakola mu covid eyasembayo ekibuga nakazanyanga ekibuga kiganye kati nengenda mu kyalo we nagenda wakazukulu kange nga kazukulu ate nako abaawo nabo baavawo ate nabo ne bagenda mu kyalo kati nze natuukiraawo kati nakamalako emirembe nga niwe kaba kakyaziza omukazi nze nsooka okukeberako nkakase newakuba kufumba mmere ng'eyinde nze nsooka okulaba ku munnyu nze nsooka newakuba kunaaba nze nsooka okunaaba newakuba kwebaka ye yadda wansi nze nina okukugamba ko Jampata yatabu
wekka nommalako emirembe kati kafirimu akabantu batali mpaata huyo kati okuva kwola erinnya eryo erikala naye neriri lyomanyi terivangawo era eryo bwerimanyikiddwa so bwe tuli mu kwasaganya bwe mbadde naye abazanyi ba firimu mwenna tugenda banoonyaako mwenna abawandiisi abazanyi chano yange eno nze teriiko malala simanyi kakati oyo simuleero manyi waliwo chano nagwe tebasobola kuteekako nze ngenda kunoonya buli muzanyi buli muwandiisi buli dairekita buli producer buli munakitontome bonna ngenda kubanoonyaayo so era nayagadde ntandikire ku Parrwood nsooke njisensere yonna Actors Guild tubalabe mutubuulireko biri bitya tetujja suka so abagala okulangako naffe namba weeri waggulu awo mu Kasonda n'abagala okubakyazaako weeri awo mu Kasonda sofa program ebadde batuusibwako banamu aba Smart Construction basinganibwawo Wandege abo basically bali mu byakuzimba kukuyambako ku poloti kukola finishing kusibira tails era namba yaabwe nayo egenda kubanga eyitamwawo babayita ba Smart Construction abakafulu bagamba nti zimba ennyumba ey'ekirooto kyo ate gitandike kati kasente akatontono buli kimu kibeera kiggwa kojja mpata mukama abampeere kyemusinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusaako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa oli luddawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA bannange ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gambako ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabeera kamyufu mboba tona subscribinga naye bw'omala okakoonako kafuka ka black ne kabeera subscribed ku mabbali g'akagamba ako waliwo akade ako nfwegayede kanyigeeko oselectinge all olojja kuba ofuna notifications njagala obeere nga buli teekayo gwasooka okkekkaanya akantu kali awo kalinga kaggalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi engeri gye balayikingamu ekintu koona ku kigali ekyo layikinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntumirangako